first lady mumutya tebasobola kugambwako anti kakati mu Africa kuba kuvuma abemmengo bannemu lwaki mu Africa okuga nti ovuma kiba kitegeeza you are arguing to the contrary. buli ojjanga tokwataganye nabo ngenda kwogera ensonga ey'amazima olwo ovodde oba ovudde kubanga African leaders bo tebaappreciating criticism. That's why the listen to America is not their own people. bagala kubanga obawona buwanyi obusuuka busuusi bwe bagenda wa president bamugamba temubuusa omusajja. This is why many of these people abagagga abagaba sente they are out of touch with the population. Tebafunayo information entuufu. Intelligence organizations are infiltrated. The president gets circulating information from MISO. era mukutambule ku nsonga eyo abantu bonna beebuuza naye president Museveni ebyo bitambula mu ggwanga ye tabiraba ate alina bangi bamuwabula nabo bennyini bagamba lwaki emirundi tamubuulira era nange mbona kikubuza nti lwaki tumugamba anti kakati zenna paati security organization zonna ziri infiltrated mugambe nga mukwano gwo anti kyenkubuulira nti anaabijja wa mawulire gali gundi kakati nkugamba nti debate ne bukeera ku makya waliwo no anyampise swaga wumbi president yakeera ku makya naga nti radio zange mugenda kufuna radios mugenda kufuna ne TV abaana basome. You could create even a job of mechanics. This yellow thing a person would see Museveni in his home state nga mulimu a yellow gun radio bilioni lukaga mu 5 baaluba ne bamutwala n'alambula factory nga iliyo radio busatu who is in prison. Andika bapanze na bupanze tebakolera cannot raise this issue because the Minister of Education is the first lady. But yokumugamba tibasobola ne bonoleta debate kati mukulu tamali mumbera ngene twakoze tutya anti nkugamba ne bonoteka baka cheko tekakola. Let me tell you we are heading for big trouble. One, did we carry out an inspection of schools buildings before the schools reopened? Are we sure when buildings in Kampala collapsing, are we sure that those schools that we are left unattended to are suitable for students? Why ekisiro kyayidde mu Tiana wanene why a message has done ekisiro kyayidde what to be an inspection or maintenance in government to maintain schools across the board over private overseas. Two, when you open up schools nga certain sections of the economy tezikola abatunda engoye tebakola ababbala tebakola abaki ate nga mwazula eddagala lya covid you have a chua noga nti ate tibacha bantesi amawulika new vision njagala gayuliza wano yes it should not saturate the population. You say you manufactured a chua. A chua means you tested it. The president nagenda nakola nalaunchinga. Then we would have a factory or a patent. Are you selling a patent? The Chinese have donated this. Yes. The US drugs have been retained by the national drugs. What is it? Kamabale singa abantu bamubadda ne bamutta. Kamabale is still there. Uganda is to fight Kamabale out. Ngalukyali ku nsonga y'okusoma. Ate eddagala limuleeta lyaki? If you manufacture the drugs, why do you import drugs? N'omulaba omukazi achenje n'ojjayo akatwa akamulinga emboona. What are you saying? This is a contradiction. Kakati nkugamba abaana baligenza okudda mu ssomero nga buli mwana alina box yako akagundi eddagala bakoze erya gavumenti eryakyuwa. Okay. Two, the government nga tebagibyako sente zino eza radio ne TV bilioni 65 would take a responsibility. Every student would go back to school. Government would meet the requirements irrespective of the status of the school. Aono ku nsonga yenyini nyini mukulu n'amasomo ga private gagamba government loan zituli bubi era tebagenda kuddamu kuggulira kumalako. What these people I have invested in everything. I know how schools operate. Yeah. Amasomero ga private, everybody believes that it is a business. The business. N'alyoka aleeta mukazi we n'alyoka aleeta kubanga gakulyetinga emirimu atunda uniform mukazi we ali mu kantini mukazi we metroni. But those schools, private schools, has two problems. Three. One, we bagala gali mu nane Ugandans.
bagalanga ebiranga Dar es Salaam ne Nairobi nawa ne badira akazimba akataliyo ne bakalanga. When this foreigner student comes to Uganda, the school that had in mind teaching asangawo birala ngaliyo kya. Oh. Tu abana babagagga balina okulya obulungi. Hafu y'enkoko bakajjuza akazito nga bagenda okuba abasomesa. Waliwo swimming pool, tennis. In many cases amasomero gomula bagamaanyi tegakola UNEP, gakola Oxford. Non-Ugandans, especially Tanzanians, our education is high. Abalala baligizaawo. We shall have a government that will see experimenting akulya sente mu education. Kakati nkugamba nti sente olujja tobola abasudiri bayinvesinga mu masomero. One, Africans lack a financial prudence. When this money comes, ng'abaana bazze mu ssomero, sente azisuubulamu mu mmotoka. Kakati the return of this money zeyasuubulamu mu mmotoka bazeyateeka mu business, bazijja nnyingi mu account. Kati ettaamu esemba y'amasomero bagookya nnyo. Why? Abaana baba tebakyalya mmere. The flow of money mu kintu kyejja mu ssomero n'agiteeka mu kintu kizijja. And as a result, why do you believe nti amasomero bookya bisulu? Lwaki tebookya office muli documents? Amasomero bookya bisulu by'abaana kye parent like passenger. Nze ndi mu taxi. Passenger bw'amala okutuula mu mmotoka, that's why you say nti bus bw'osasulira Kampala ng'olaga Kabaale obusanga bagituddemu nga yafudde ennaku ezi bbiri. Alinda b'amakanika oba baleete basi yasasudde dda. Talina wakivaamu. Era nze nina gundi taxi ebeera awo tebakubye essimu yeebeerawo egenda okudduukirira standby kuba abasaabaze bajja kulemerawo. Kituufu. Kakati what these people do nti egundi sente bazikozesa. Kakati sente bwe bazikozesa neziba nga tebakyasobola kusasula basomesa. And when you have a secondary school kitegeeza nti oyina abaana 10 mu ssomero mu senior 5 abaana abo 10 oba 3 nga basoma subject ezo, you cannot get one teacher. Tosobola bwe kiri. Oba abaana bali 3 nga bakola Hague, you must get a history teacher, you must get a geography teacher, economics ya bwe kiri. Naye nga abaana bana 3 bavaamu sente ezo. Tebasasula basomesa banene. This is where government scores. In spite of the government does not pay according to students, it pays a salary. Nate mu kulutamale government chazibe nyina abamu basinga bagate bagenda kuda kusomesa abala bakoze mu business bali mu chapati bali mu bichibaga ba kusonga bivako. Yes, I always say to you, see if you have a problem with your wife, make sure that she comes in. Tamala you bank then for baganda tulina police ya bwabadde sejano bedde mujeyo mangu omukazi kasita fabaganda mukazi w'obwadde ekiro omukuba omunyingiza mu nyumba so sibwe omusajja kwabadde naye agamba nti genda akugobe tuddeyo abeerawo ku nsonda nga aswami kola gyova e Muganda. Make sure that the wife you slap her twice. Abakazi batamukuba batamwagala ekisitimi nze sikuba bakazi era bw'okuba omwana wange emmotoka yange Land Cruiser esiibamu erimu amafuta fulutanka n'ennyundo n'ensululu ankubira essimu ntaata gundi ankuba ng'omukima be taikondo ategeere muzeeyi eyasoma taikondo nze sijjuza akazito waliwo omusajja gwendaba ku TV ngajjuza akazito buli lunaku negana naye oyo ayina abaana bameka fe abatakajjuza neyebwanga n'omulabaaleza omutwe ngaekonkome ojja kugwa ku musajja oyo w'akazito oyo adeyo omenye yaki wakawangula boxing titles mekeza ebikondo ey'omutwe wakole ayina these people. Omugenda okuva ku nsonga eno nkugamba nti amasomero education Uganda ebadde erina the highest standards kubanga aba East Africa bonna bajja wano eno Tanzania bajja wano Sudan bajja wano until ababbi ba Uganda ba mafia bayingira mu muntu Museveni gwa presidents. When you talk about until this singani nakalema babadde tebagenda muteekako sanctions nakalema as role was to kana kasajja ka New Vision kakuba story ne red paper alleging corruption nakalema najja nakwata abantu ne bateekawo abaabo. They are creating a subterfuge. The government cases zitambula. Government within a government. Kangalo judge
mu anti-corruption court. Even the wages there, even the nabyo biwunya corruption. Olabye corruption court etambula until naye lebamuserete ninzi America. That's why these imperialists take over power from you. Nti tugenda ne tulika netanyakolema bamutukwatireko omusajja wa court ona America abaana bana bajoze sire bajinya kumutene bajinya babakwateko batwale Geneva. Kakati a foreigner comes in. Now we see the situation. Parliament cannot discuss this man. Awo nyini ku parliament. Awo nyinga tuze ku parliament. Baja kuletera first lady. And the first lady cannot initiate an internal probe to find out who stole this money. Parliament cannot poke its nose in this money. Why? They fear reprisals. Kubanga katuli buli ministry no. Kuba president here restructured his ministries to 21. But minister will never gain. Bargain. Optionally, you sign a document whether you work in this public service. You will not go home. Kati bali mu basale je batambula fe tubasekerera. Sale go minister. I don't want to work to government. I'm enjoying my freedom. In fact, I wasted 14 years working for government. I'm a free man. Kakati che gamba. In absence of a debate, a thorough debate, ojja kukisanga. Abaana bangi tebagenda kudda mu ssomero the media byenjogedde wano tewali asobola byogera kituufu. Parliament cannot discuss this money. This is huge money when I tell you billion lukaga mu 5 sente nyingi. Emmere ya covid bagiteekamu ettaka. President yagamba nti abaana abato n'abakyala abayonsa amata galiwo baagaleeta. Why? The people until the Americans come in ne bakosa ne babunyola ne babutwala ababbaze abatubye wano ababye buli kamu. It requires foreign intervention because they compromise the local structure. This is why you give these Americans. I've written a book. This one is a new one. Why America destroys nations. Yes, I've explained why Ugandans are excited about the Americans. In a country which was occupied by a foreign country like Tanzania, would you fear foreign occupation? Why are Ugandans excited about the Mary? Why? It's because they don't know. Nti bwe bamaze okujooga ensi eno palamenti bakijooga ne bagala batwaleyo labba stamp speaker awulanya ne bagala buli kimu kyonna abalamuzi abali feke be batwalayo abaki kakati eggwanga balisse. Now it requires if you lock yourself into a house nekwata omuliro ng'otamidde bantu bakuba luggi bwe kiri kati baforeigners bakuba luggi bebogera ne muwulira ne mukankana because you killed all the domestic institutions. Mukulu nga tuvudde ku nsonga eyo waliwo bill eri mu parliament eyamwogaba gye yaleeta okuba nti nobaagala ensonga nyingi zibeere nga zikwasibwako mwe mulina okuba nga ba RDC office RDC zibeere nga ziggibwawo amagye gabeere nga gava mu parliament babeere nga tujjawo special zonna ziveewo. They are destroying state institutions without Bobi Wine akikoze nnyo. Bobi Wine has destroyed the state institutions. Agamba kulabisa agamba kambalabisi akikoze. I'm guarded by military police, the police and the plain clothes men. I've been living with the military police for 5 years. Okay. Nabagamba ko nti namutabani wange akola effujjo ataliyo nate ataliyo no wa psychology omulalo muto weche waliyo ate omuntu yasinga effujjo nzirina bana nkaaga have 60 children mashallah njagala 20 iliyo nabali mu mbuto 7 nabo babala zine mbuto 7 tonze kitange yali etera resources zine yali kasa mukagandike bameka nkaga ne mbuto 7. That's why you people in Africa I don't understand you. An African family zenja kubira mu bana basatu or you and your wife you end up educating non-biological children. An African family we believe in extended families. We don't have a national security fund. Many of us when I hear people talking about national security fund, how many people who have money in national security fund? They just make a noise. But no new. Kakati extended gundi yetu yangu. Kakati nkuganti Bobi Wine. Nze kasana nalabye abamizale police nga babasiye. Bataddeko empingu. Tekibanga mu history ya Uganda. Abana bagambe mbo baali batulimba kyabadde kiwaana. Military police ensures discipline.
But Bobi Wine has provoked you into battle. Military police that would come to cool down a military riot, a mutiny, a Zekuba civilian, who is in Bajo. Who has provoked you into this? Bobi Wine. The police, you have a police outside. It has a riot police, it has a fire brigade, it has an environment police. Babantu, never go more bibira, never pay into the never pay. Gatabi Babatadeo, never get about Wakasoli. No, what you mean, Wakaso to which is in Baburutu. After destroying the side, you use military intelligence. Military intelligence is a spying agency for the army. For the army, yeah. ISO takes prominence. ISO cannot be an administrative wing of government. ISO, its role is to investigate, to spy on you, and if they have evidence, to turn you over to society for prosecution. ISO the prosecuting? No, Naomi GJ. Your PDF that is hailed internationally for its discipline, Mujijeyo, Nekwatava, Nekuba, Nebajamu Injan. I got on Musajja Valiketti. Judiciary, you want to get you. Yet a government judiciary, you now. No. I never songa ko. Ya songa ko. No, you know. Tugogundi vow de bari. Tuunya. Ate bwe kibatamanyi. Abalamuzaabo bazze balya ssente. N'omusango gwa 70 ya cap. Bakola gundi accountability nga buli mwana kufuna milioni ye. Kakati bannaabwe nkutamba esi allegation eyo. Nedda. Sikanti baba wadde. No mukosi yaabwe so bayitwa akola research naki. Mukosi zaabwe. Kakati bwe beepanze era bazirye. Bannaabwe abatali alulye era batalidde. Ne bakuba obunye dolo. Baba. Otolo lwansi babyanfuna. Sente otolo mu judiciary. Are you the only people who are going to use such a cases to get money from Tuwa? Is it me? Kati mukutama libino bya. Ndi munyivu. Kati egwanga lifuse lyandira wa. Kingi Maika inagundi. Politics is no. Why do you get the same people, the same bench? Gwecho kanja balamusa banabaze. Aha. Ibaina bebali. Baina bebali. Bali banabwe ne bakwata Bobi Wine ne bamuweereza. Mukobe kino. Bawunya. That's why. No, mwana. Abantu muyamba banji. Bobi Wine will continue taking cases to court. Yet agamba. Tagambye court. Atagamba judicial system. Mulimu abawunya. Mulimu abatafunye uzo abawunye nagisi. Sajja kagezi. Mulimu mass communicator. Mass communication, you use similes that a simple mind can get. Yes. Goli musiramu. Bukiri. Ataina uzo ayingira omusika. Atayingira. Abaana azaki. Nagisi. Bobi Wine akola ekadula liwunye nagisi. Tewafunye buso. Ekadula liwunye nagisi. Bava muswala. Tewafunye buso. Tajja kuyingira musikiti. Lwaki obulemeramu? Wange lazima oboyina okudewetere. Gwe vayo gavumenti bannange nazze n'akadomola kakado.